Tugende zekali esubula kitegeeza endiga ku ndiga ziba zikwataganye. Era omukyalo ono yalabikiddeko mu mawulire nga atwala atangaze eggwanga abatamutegeera abatamutegedde abagumusalira n'abo abaagala otegeera ebintu bino gye byava. Abasinga twabirabe bula waali okubeera nga atangaza Ham Shopping Mall ndi wano mu dduuka baliyita Block S. Era nga wano mukyala wa ndiga era agambibwa okubeera Mukyala Maulana, maama w'abaana ba Maulana, mukyala mukulu. Ali wano musanze wano ku bizinesi ye tubeere nga tuwayawayamu abaana bonna sayizi zonna yonka yakazaalibwa omukulu mukiri nti mwana oba munene oba mutono oba mumpi oba mulema bonna so bajje wano bannaaye buli omu wajje mujje mumpagire ndi mukazi munaku ndina abaana basatu. Okay. Azaalibwa omwami gwe bayita Ashrafulinja, azaalibwa omukyala gwe bayita Nasseje Aisha. Alihamdulillah bonna balamu. Bakyaliwo? Bonna bakyaliwo. Kyamukisa mulungi nnyo nti bwe bali. Alhamdulillah. So nalujja ono Ennyirizi Maulana namusisinkana ebbanga ddene 2015 nga kwako. Nali mu paaka ya senior 4 nga ngenda mu senior 5. Nali ngenda mu senior 5 awo. Olunaku olwasooka nasooka omulaba nze nganze. Balinayo show ebiseera ebyo kula bonita yali comedy files nasooka omulaba nali ne Saymore Kawalaata. Saymore kumanyi? Saymore mulamu wange. Saymore mulamu. Saymore Kawalaata tukutumiddeko. Kakati so wali ogenze ku comedy? Nali ngenze. Saymore yali atututte ne mukazi w'ebiseera X waifu ebiseera ebyo kati nga tututte ejjuka nali mwana muto ate nga nyina otambulako ne baserebu webale nnyo vakanazira. In fact yali last week ya holiday nga ku Sunday nzira ku ssomero. Olunaku lwe namulaba yali Wednesday esembayo ku Sunday nzira ku ssomero. Tuka ku ssomero nze sabifaako nalaba ga yali awo nesibireka mmanyi bakomedi n'engenda era Sunday bwe yatuuka ngenda ku ssomero ekibibi ng'oli mu kirasi kyolwo? Senior 5 awo. Senior 5? Tuuka ku ssomero wayitawo weeks 2 Saymore ankubira. Nabeeranga n'akasimu kange wako nabeeranga bwe kati Sayimoki ku ssomero Kawalaata. Ankubira ngamba bali banje ebiseera ebyo bala sigenda bamenya naye nga ngamba Maulana ono. Maulana yali musajja ow'eddiini, omusajja omuntu mulamu, musajja. Saymore ngamba mawuli wansabye ennamba yo. Ne mugamba towa omuntu n'omu ennamba yange. Ne sisita wange awo Nisha ngamba sisita tuyina ddiiri nze musabye enkoko. Sisita we bampa enkoko oyagala toyagala ennamba ngiwaayo. Ne mugamba Nisha ani goza mu comedy bwetyo nga tuli mu kusaaga bwe tutyo. Naye nga amazima engeri olwedde baali bambuliddeko abantu abo bonna kwese waliwo emeka abo bakomedian ebiseera ebyo abo abaaliko awo comedy files. Kati agamba naye omusajja ono alina eddiini kyekisooka muntu mulamu abuuza agamba wabakkiriza mbagamba wakuwa enkoko ampeerezaako omuwe ennamba tukikuule bwe tutyo nno mukikuule otyo kyo kikkirizo kikuula kuula kwa kasozi ebiseera ebyo kuve nako kubanga nali ndowooza nkuula nakwatirayo kuveeko okutuuka kasozi origina wagulayi nga gwe gwayinza okukuula kubanga era yaliwo ebiseera ebyo teritadde okwogera nnyo naye
kate kipika bukisi wagwayi kyekituufu naye akimanyi kyemmanyi naye abyogera ge mazima juga ebiseera comedy files yali ebawobanga emitwalo 2 baali tebafuna kasente ekisooka ng'ate ebiseera ebyo nga amasanyalaze tagaliimu nnyagalimu naye nga oba bitya mukwano sente zizze ndi naye ezintini zayina naye erinnya lye yali alirina teryaliwo era ku ebiseera byali Maulana yali Maulana just oba ojjukira ebiseera ebyo oba wali omuwulirako Maulana plain nga tekuli rain tolaba yali taliyina era ebiseera ebyo yali agala kuva mu comedy nga ngamba omanyi awo nga tugendedde nno ddala awo nga tutandise okugenderera nangamba njagala genda ku kyeyo ne mugamba tukwatire enzondekeraani tuli mulaba eyo laavu yali mpitirivu mukwano alira komawo nogendayo ewako nga tebakyakira kyebagamba ye nomala oŋŋamba Maulana muleke ewaka munnaye sooka ogira osoma omusajja muleke nga sibitegeera ndaba nfunye omutuufu olwo senior 5 ogituula olwo ndi mu senior awo tutandise senior 6 ndi mu senior 6 awo nga third term kwa bwekyatandikira okubeera ekyamaanyi awo senior 6 senior 6 bwekyatandikira okubeera ekyamanyi awo wonna nga tuli awo senior 5 nga tuli awo bwe bityo kati okukitwala nti serious nengamba gayo nali serious ate nga mulaba gayi muntu mulamu gayi bitya eddiini amazima si mpitirivu gye nnyina naye nga njiina kweri ku mutima kubanga abasinga okubeera n'empitirivu tebankoze bulungi ate witness gye nnyina yeeyo yomukulana kati naye nga njiina ndi mukazi musiraamu omusiraamu nno wennyini asala eswala 5 kati Maulana nakola atya tutandika bulungi ne tubeerawo ne tuwaliwo sisitawo amuyita Sumaiya yankutumiddeko akola katwa restaurant kyemmanyi ojjabbira bannange olunaku lwe yasooka okundaba agamba kasozi afunye omukazi ebiseera baali tebamanyi nti asobola n'okukwana we baŋŋambanga yali so nga abwayina ensonyi ngali sokamu kireke kati buli lunaku akwana kati nakola atya sisita wo wekatwe nangisanyukaazibwe bityo netutandika bambi nzijukira nali ntandisaawo maze senior 6 ngeze infact yatukako ne ku ssomero nzijukira natukako ku ssomero tunatera okukola ebineebu tukyalina kutukola ku ssomero bambi nga nze okusa n'ekiro oyo gwolaba nsoma ekitabo mukwano nga tusiiba mu kayumba ako ali kasingolo ng'akubiramu komedia ngaali awo ebigambo bye ebiseera ebyo byalinga bitono naye nga tubeerawo nga tweyagala naye kirungi yakukkirizanga okugenda okusoma awo wonna Kasozi yali muntu yali akkiriza kati nkunyumiza ebyo byonna Kasozi awo ebiseera bye bamukolerako ne mugamba awo ne batujjankalanya naye nga tulinalaavu tetubiraba naawe ennyumba endala kati awo paaka gye tuliko awo maze ebibuuzo senior 6 ewedde olipootinga odda waka wadda wasala busazi awo kati awo nalijjukira maze senior 6 ewaka ne bamumanya bulungi ewaka natebamuinaako nnyo obuzibu kozi omusajja teyaliiwo yaliennyumba tulimu nali basisita bange Viviani Ibra twalinamu omwana omuto yali Ibra ebiseera omusajja yali akola amasanyalaze kati ngajjanga zo tukoleramu amasanyalaze sinasiibawo Kasozi natereezaawo nasiibawo ewaka tusiibawo tubeeraawo senior 6 eyo akati mbaawo tunatera okukotamula ebibuuzo bikomyewo ebibuuzo bali tebinaba kudda nga baŋŋambye okolayo kakoosi ka fashion okusoma naye njagala journalism kusoma walikuddamu ogende wali mukumunkaazi kakooti ka journalism era nigenda kakolera nankulabye kati ate nga makerere waliwo ennyumba nze jjajja wange omugenzi kati nagenda kubeeranga wano sula wano bositeero biki
Nevaayo metandika sina okujjayo engoye ze nga kujja engoye ze ewuwe nga twesembera yasooka na gaasi kuba twayitufuna linfumba kusi naleeta ka gaasi ke tubeera awo nga ombanga yaggwa mweyo process oli ku campus awo no tugenze tuli 2 yatwongera ku ddoboozi tukubulire nemugamba Kasozi nze yakatandika nangamba shubira nkwegayire tezabalibana wange toyagala ngenda kola bukimu nemugamba ewaka bagenda kukola tukibeeramu babiri nangamba ngenda kukubeererawo awo wennyini nangamba tukole emikolo infact awo olunaku lwe namugamba olubuto lwe lunaku lwe yali alina okungulira essimu basimu yange baali bagibala omuntu ali tuva ku sho ne bansikako baaga essimu ne bagipa Polo namugamba yali alina okungulira essimu naye olubuto luno sigenda kuzaala nakatandike wakagenda bagamba ntya kaye bataddemu ngenda kwogera ntya nze ngenda kugamba ntya muzeeyi ngenda kwogera ntya kati nangamba ngenda kukubererawo tujja kwezimba tujja tugenda kukola bwe tuti nga nkiraba olwedde otandagangako ki sayidi mbi yonna nga nkiraba nenangolwayo nze kyembeera tomanya olwedde ate maze senior 6 university ogisomesaawa yonna kyenakola awo tugenda kwanjula mama wange yagamba mwana eyakatandika okusoma okwanjula ate kuvuddewa nalaba takikuze nemugamba ekituufu nenga mama ate omusajja aba yewaddeyo okukola emikolo nemezaalira ku lujja ndaba kyekikola kyekisinga takkiriza nga takkiriza maama nangamba sooka osoma mwana wange amazima nayinamu ekyejo nze gwe mulaba mwana we waffe nga kiyitirivu nali sobola soma na lubuto nali nsesema njagala nnyo okunfaako njagala nnyo kyova olaba yasobodde okufuna advantage simanya y'obutwa nemugamba biyinza okunnemerera ate genda mu kiraasi ate nolubuto nali sikisobola ekisooka nali nsesema nnyo ndi wiiki nnyo nga sobola dde n'okufumba nga sobola yadde okukola ekintu n'ekimu bayooli bonna kuba bonna bambeereddewo nemugamba muzeeyi kiriwe kiti bambi bali tebaagala nfumbirwe olwo ekituufu nali muto ate nga nkyalina kyansi y'okusoma nemugamba nti ki tewali kyakukola njagala omusajja mwagala ine munimbalirira agambye agenda nakumpeerera naye nga ekituufu ku Kasozi nze nkimanyi nti tasobola yadde okumpeerera yadde ebibiri nga sente tazirina mazima amatuula naye nga nyina image gye nayagala okubasiigira era bakitegeera after nti ku Kasozi comedian nze nga maze okufumbirwa kati abo ne bakkiriza bali tebalina kyakukola omwana bagatawoba emyezi oba ngaebyo tatubigwira ne baganda ba Kasozi waliwo awo ataaliwo naye nakumamutanikobbera naye nembeera ne baganda ba Kasozi no nga tuli mu single room ate nga babugira omulina oyo yakoze vidiyo simanya netandika kuba gye yava baali bamugoba najja ne mugamba ono muganda wo genda beera oba kitya oba kitya embeera n'oyo swabula olwamala n'agenda Sumaiya n'avaayo n'embeera naye ebagerawoko olwamala ne bagenda awo nengamba Kasozi bannaabe bano abantu bajja ne tubeera nabo naye ate lwaki tubeera mu single room ate situfuna eddabo room ng'omuntu bwajja tubeera ne privacy ne baneeno asooka n'agaana awo nali maze okuzaala omwana oyo asooka
ba Emma bajja ebiseera ebyo ba Emma wa Comedy Files ebiseera ebyo ba Happy bakomediani abasinga bajja bandi mazadde mwana gasooka ekibuli mutwalire ne bajja ne bandaba batya kati awo ngambe erinnya at least abantu bajja wano kuba akazigo bandi kaali kazigo kaali kibuli kasi kalungi nnyo nga kali mu ghetto kitegeera nengamba kati tuveewo at least tufune double room tufune wantu at least mukwano sente ezimu zaalina zange nazeewola nawaffe nasenga wange esengange gwe bagambye simanya kiri bawayiriza abantu bingi naye it's okay engamba limba byange naye nga nteekawo nze natukako ku extent nga nungi y'akasozi nga nsobola okufuna sente eno koze waffe sente gyeziri nempeereza abantu beewaffe naye nga baweereza mu linnya ly'akasozi oyo nempeerezaako ne maama we sente famire esagala gigenda mu nnyo bangi kati era yali feebu nenkola ki netusenguka netugenda erunguja nokugenda erunguja lwali lutalo okwenyumba yali yamutawo ye maneja waabwe kati awo sayansi nangamba simanya bikyambanya bitya netugera nemugamba kiwatika netusenguka netugenda double room erunguja ebisebe nekaddeeka akakabagenya abali bajjanga okusula abalamu bange nakateeka mu ddiiro olw'ensonga ekitusobola okubeerayo privacy nenteekawo kateni bwenti nga nkazingiddeawo bwentyo netubeerawo banga kyeyali feemu nzijukira ng'atandika kati mbandi awo nali siwuliriza nnyo bigambo olw'ensonga omusajja nali amwesigage mazima yali eyo image eyaliwo nga waliwo ŋŋamba tulina omuwala bbaawo gwawaana media saakifaako olulala mba ndwadde ng'era waliwo omu ku banne nga ŋŋamba singa bukya ku makya bbaawo n'awasa oyinza kukola otya awo nno tutandise nakazaala omwana banamuzaala awo yali alina emyezi 3 nambagamba tasobola toddamu nakyogerako tasobola kati atandika ati okuwasa olwedde akatandika tukweyiyo kati ate soogedde wetwegattira webeegatya ne Raini beegatya ne Raini awo Raini najja naŋŋamba Raini agambye tukole kitugenda kola tudiwe ne mugamba ate sani kweyaleeta mpala na biki naŋŋamba tulina okukola yazze n'asaba biti tugenda kukola nenkireka ne mugamba mulole twagala tutandika Mukyala Maulana and Raini etondebwawo nga nkyali kibuli etondebwawo oli olaba nga ndi kibuli pozi yajja namuwa ensonga ze Raini sane anyonyeswa netetusesane nga tebakwatagana bulungi mbu Raini nga yagamba sayira nga tulina awo twatandikira okwogerera nga beegasse nga tulina nga lwejjajjaabwe kati akombadde nkabuuse just twagenda eyo nakola ki netubeerawo awo ne batandika obbiŋŋamba awo kati mba mpita ku Instagram genda okulaba ndabayo simanya simanya biki ng'awaana omuwala omuwala kyomuwala ntandise okwekendera ntandise okujukira ebigambo ebibadde baŋŋamba ebyo ebibiri kozi oli yasooka nonotwalitugenda mu ddwaliro n'akiŋŋamba omuwala we namunoonya kwaliko ennamba ye ku peegi ye nenjijjako kati nembeera nga sisita w'omusajja nemugamba nze gundi ne gundi mbadde kinagamba muwula biki bitya awo olwamala nemugamba nze kirabika nkuliddeko naye bambi muhisole kuba kati kyali wange witok era nkulamusiza kimanyi ejja kalaba Shaluwa
kati twogera n'ebyo ebiseera sinemugamba we namugamba shubira simunajijja we namugamba shubira nemugamba ava ku bba wange simunajijja yagijjako kimanyi we yaddayo n'akulira awo yagijjako kimanyi n'akulira omukazi wange amazako okubidde omumanyi nze si mukazi nangamba kati ogenda kukola ki obadde ogamba ki sirika ensi entandika okulaba nga etandisa okutuuka jukira twakasenga kati akazaala omwana wa myezi 3 ndi wa kiso olwo wayitawo nga wiiki nantegeika kulabya emikolo gyabwe awo nno ffe kutumuvudemu tuli mu maakiya tewayitawo wiiki koza emikolo wayitawo ebbanga koza emikolo nagimanya like nga ku Friday nga Saturday jjajja emikolo nga kuliko 30 Maulana kasozi buli gwe nakiraga ewaffe kwa bino nabimanya nabisanga wewaka nzukirako olwo bagenda mbalala n'abintegaawo yabireka mu kisenge awo ebipapula ebyo bwe bagenda birawo bagenda embalala nzijawo ebintu omusajja byalese awo ndabakwe okukyala kwa shaluwanasima kwa kasozi ayitayo nenkubira sisita wange Vivian bali mu America kati nemugamba sisita soko ne Sharif to ola kusoma kawo okukyala kwa Shalwa Kasozi ne bagamba oba si bibye nga waliwo omulala nembagamba agamanyi era kituufu wiiki ejja bagenda mu mikolo naye omusajja muisiraamu naawe oli muisiraamu problem we yali eri ludda wanga omusajja weeri embeera gye namusangamu twali twakatandika okuvaayo okulinga kalaba balikozi yakunyumiza musinga olumu ne twavaayo mu feebu nawasa mu maaki ate nga singa olumu egivaamu gaali maanyi gange ate nga baganda be bajja nga ebiri famire y'embimanyi nga okuwasa omukazi owokubiri ng'ogyeko ebbuba si yandibadde ishu katwalisoose kwezi at least tufunako wetudda ekirala nali naakazaala nali naakayingira obufumbo nga sinnabagamba kozi yawasa 8 months if you count nga naakafumbira kozi nafumbirwa mu gwakutaano yali 13 nawasa shalwa mu gwokusatu gyali emyezi 8 nali naakafumbirwa nga nkyali mulaava eyo ebimu ebyo byaliwo so n'ogamba nti omwami wo tannatuuka n'olowooza bw'oba nga oli musiraamu sandi kusuubidde naye oba ogamba nti introduction ngenda manya nga nsirika nga mbayitaawo nga baŋŋamba olaba bagamba navuma maama waabwe famire yaabwe twali bamikwano nnyo kozi bajjange wange ne maama we yajjanga n'asulayo kazigo kange nga tuli kimu fo nayagalako ne maama w'omutwala ewaffe sijja kwogera ebyo tubireke naye nayagalako kumutwala abeere ewaffe nga tuli kimu kati ebyo ebiseera yawasa manya nga tandaba kumuwasa nga nakabitegeera tosobola kubanga tukimanyi nti mutabanyi wagenda kuwasa inahanga obusungu nemugamba tekisoboka bonna nembakubya nebagamba mbadde mukimanyi tasobola kubanga akibanga nakola amazima nayo tetuddamu kubeera bulungi na famire eyo basooka ne beegaana awo shalwa yalinamu kasente ate yo famire si ennungi ennyo mu ssente shalwa ngaomuntu si famire yekozi nze sente ziri waffe tezisinze sizirina kati shalwa ye ngaomuntu yalinamu kasente tekaali kangi bangi
Kawalaata sponsoring ebintu bagambanga naye kati ate bwenagira into details it wasn't true because Shalu wagamba teyamanya nako nti nalina omukazi yakimanya after ng'emikolo gituuse nga takyalina kyakukola naye olwedde Shalu wali wamugamba dda mu kabox naye nga ye ebiseera ebyo nali sobola bitegeera kati nkitegeera kati nga maze okutegeera omusajja gwennyina nti yamugamba for example yamukwana n'amugamba abeera wa sister we onfuna yamugamba abeera wa sister we emikolo gituuke kozi kirabika baali beerabanga simanyi yasinga nze sikola ki n'amugamba oba Shaluwa neyeenoonyereza I don't know how kibwe kyali kati mbu Shaluwa bwe yamanyira nti alina omukazi ng'ate mbu bali kutegeka mikolo takyalina wakivaamu ewaabwe talina mbu wakivaamu bwe yamanya ekyo kaawe nagenda omukubira yali mbu yakabitegeera ebiseera ebyo takyalina kyakukola koze emikolo gyali gikoze ekyo gituuse yali terina kugwa naye nga ginaatera gibindabinda kakati bonna ne bagenda ku mikolo okuva ku olwo amazima tetwaddamu kukolagana bulungi na famire ya Kasozi ekisooka Shaluwa alinamu kasente ng'omuntu Shubira nga sirinamu kasente nakava mu ssomero awo nze mbeera wakabiti Shaluwa ebiseera ebyo yali akola mu bintu bagenda bweru ebityo bali abaana ne batigisa Shaluwa bali abaana batigisa Shaluwa bali wabo okukitimba bamusobodde okukiraba musobodde mwenna okulaba famire eyo engeri gyerimu so emikolo gibaawo gya Shaluwa ogiwulira buli kiramu nasala engoye za Kasozi kozi ebimu nze nalinga mbigula as in love sabigula nga mbinga wonasanga akasaati akalungi nokabadde kanyumira bba wange nokagula alokasanga akagato nga abeera nnyo mu kamera kana akagato kalungi kajja mukolera nabisala byonna ngatto ngoye buli kimu ng'ofa kinensi busungu oba gwali agenda okudda nga bisaleesale mukwana kyo bwadda nga takyalina kyo tekyaliwo nagenda kwolwo nzijukira lwebisanga nga mbisaze nagamba ndese mujjawo awo nga takyalina ngaawo nzijukira yalina bisalasala banga ku Thursday awo ng'abuze kasamanya nti ntegedde n'abulamuko nembeerawo mu stress zange ne baganda bange bambi bambeererawo amazima bambeererawo tubeerawo akoma ajja ku Thursday emikolo gya Saturday ng'engatto ze yali alina okwambala nsale nzijukira waliwo Sauda mbu baali bateeseza ko olunaku bamutwale awutu Justin neerabira eyo ate mbu yamukubira essimu yamugamba oyo esente ziba tugenda mumuwa zimbadde ngenda okuwa nziguzeemu engatto ze yasaze ekyo Sauda yakimugamba after najja olunaku lw'emikolo baali bakutwala awutu mbu n'atambula n'agenda ne bakola emikolo ku Saturday yakomawo mu Monday neyeetonda nnyo nenoonya ekyokukola obulamu obwo sizaagala nakwogerera kubanga neŋŋamba nkole kinzizeeko ki neŋŋamba kati wano kigambo olaba akikoze nga basinga baŋŋamba kyaka omukazi yabadde naye alina muyina tasobola kubanga kwanguwa bwatyo kumuwasa nga abadde tamuyina kyaka omukazi yali omukulu omukazi kyaka abadde bweru omukazi nga bwalinamu ku ssente abala ssente ebigambo byali biyitirivu nnyo tyo byali biyitirivu omusajja oyo omusajja prosesi y'okumuviira yaliwo ge mazima kati mpangapanga nfuna pasipooti ŋŋamba nve wano mu maka gano nga ŋŋenda bugenzi kukola omusajja ono takimanyi oddawa nze nali njaga kimusooka afuna pasipooti ndabe bwenzira olwo obuzungu bugudde olwo omwana omulekeraani myezi 4 omwana gye twogerako waliwo nanfiirako wano ku ssimu eri gye yagiraba mwekebeze nnyo tokweka kintu waka baaba n'agifuna saddamu girabako n'agyegaana mpaka kati mweyo process jjukira omwana wa myezi 3 buli muntu agamba tosobola funa lubuto kyekisooka ku myezi 3 kola yanguwa ogende mwana ogenda mulekera mukadde bitya
mwana akyali omu ngamba akaana kange akato akaana kange ntandika okuva ku musajja ntandika okulimirwa akaana kange naye nga sikyalinawe out yamuwasiza yawedde wali ayinamu kasente nze siina pressure negira neyambuka batize balamu bo batija bana yensaba nkwateko kono mpaka kusaawa eno bakugambye tosaafuna lubuto oyo mwana muto tosaafuna lubuto essaawa nyo ate kati nga waafunga waawasiza tagenda nnyo concentrating eno nange nempera ku ebyo amazima sadduka ku famire ndi awo tulimu ebyo nfunye olubuto olulala nalufuna oyo omwana awo ali myezi 5 neŋŋamba ndujjemu neŋŋamba naye ate saagala zaala kaana kange kamu era nempita sisita wange oyo ebintu ebisinga nali mbikola ne sisita wange oyo bebeerani nemugamba mayi sisita sooka ojja amazima ne tukaabawo amaziga 2 kigeza stress zakulumanga we mweyagala ne Kasozi wali ate okyalina ekyokukola olwedde oli mu makaage okitegeera ate ngera neraabaokaaba ekiro ate nga abantu bagamba simanya tokaaba nga akulaba akuwulira simanya tojjerire mukwano ate ngeri oli wuwe ngate era kitoto nga tetwagala amanye nga twagala tukufutewo obufu butuzi mbu tumulekemu eyo simanya ki stress nofuna olubuto obanduleke ndi awo olubuto nensalawo nduleke olw'ensonga salaazala kaana kange kamu olubuto bwenasalawo nduleka nga ndikooye nyina stress z'omusajja akuvaawo Kasozi mpaka kati yo Kasozi kati okutandikira bwe natandikira Kasozi omutuufu nenduzaala nga tenengendera ne bandusa ne bansalamu atannatuuka ekikulijjukira ennaku z'okusala bazikuwa kati n'ennaku saazituukako kitegeeza omwana yita naba kutuuka bamugjamu n'agenda mu nassale nga kati ni bwe kati nga simanyi nti kanaagula n'okukula embera abasinga ne bagamba afuna lubuto olwokuba ebiseera ebambishalubu yali olubuto simanyi naye lwali lubuze yamuloga yamulemeseza okuzaala simanya azaala competitioni temba yali awo tuli awo ngamba kati kino kiwedde kambeeraweranga bala nengoba ku pasipoti yange eyokubiri nenjifuna era ndi awo tuli awo nengenda ku famire ku Imrani nayange ogenda ku famire mukwano famire yampisa sibulu empumpisa sibulu nensooka nenjijjamu nakijjamu nga baŋŋambye togenda kulwawo okusobola okufuna olubuto togenda tufuniraolubuto olulala be baana 3 ate olwedde nkyali wuwe ogamba kati oddewa abaana babo bali 2 olina kusooka okitegeera neŋŋamba Katonda awo Babibyani nga bagenda dda oyo sisita wange gwe nalinga njogera nekosi yagenda nakazaala bagenda nakazaala Imran yagenda mwana ofuna olwokusatu neŋŋamba luno nno ndujjamu nagamba siruzaala bebi nenjagala okujjamulemeramu baganda bange ddu nayagala okujjamu nalugezaako emirundi negiwera naye ndalikozesa mpeke olwensonga lwali luto namba ngende ku kyuma dokita yennyini yaŋŋamba ono omwana muleke ngamaze okola program esooka sente zasooka nezimbula awo tolanga ntono zaali 15 zasooka nezimbula bwe namala dokita naŋŋamba olubuto olwo omwana oyo muleke zaali neŋŋamba bannange ebiseera ebyo nga njagala kunooba awo kuno bwe kwatandikira ebituufu neŋŋamba tekisoboka ngenda ddala wano n'omwana biki olubuto era amazima nennoba wangira obuto waka ebiseera ebyo twalwana infati twalwanya ddala empisa ze zakyukira ddala sijja kulimba okuva we yawasa shalo Kasozi yakyuka mu buli kimu kyalwa yamwetanga ewaka ebiseera bwe yali aleka ssente z'ewaka ebwahite yalekako waka nga tewali ssente
tetwabeerako nga tetulina kyakulya ebbanga kasozi yabeera ne Shalwa kigeza Shalwa yali ebiseera ebyo simanyi oba yali Shalwa oba yali Kasozi naye nga tetwabeerako awo nga tetulina kyakulya siri kuwolereza kyekituufu ebiseera ebyo amazima ekyali kinnabya yali laavu nga byakola kozi emmere yali ngaagireka baana bali tebanatandika kusoma ebiseera nenfuna n'omukozi nga nsasula yali laavu ebiseera nga laavu iraawo wonna nanoba nembeerayo neerayo mpaka olubuto nga lunaasira okuzaala awo kati ate nagenda okudda nga baawukanye neshalwa amazima sasooka kimanya nti bayawukanye kuba tulina awo nga twadda mukozi nanobanga mugwa 10 tuddamu okulabagana mu January n'okomawo official okulabagana okuddamu gamba nti ne tuli mu kwogeranga bitya January netondaawo ne tukola bikyawo abaana babumulekeranga omuli siina lunaku lwe nali ndese baana bange ne tutandikaawo kati waliwo olumu ndowooza Shalwa nga yamugamba twayawukana oyo omukazi simanya ndoga omukazi simanya biki n'atusanga mu mmotoka yali ali ku booda bwati ng'agenda waka kewaabwe kati ate jjukira we nanoba ennyumba yange Kasozi yagisigalamu Kasozi abyoga yagisigalamu kati nga yaleeta ndowooza bakazi babalakozi bannange yantwalayo ne baana abalalala kati ate Shalwa nga ayinayo omulala gw'amanyi ebiseera gwe nali simanyi n'atusanga yatusanga yatuyitako buyisi dyu bwe byatandika Shalwa n'asooka mpeereza ebigambo twali mu lutalo nno oluyitirivu lwali lw'amaanyi bifo era Shalwa obufunga bwe bwonna bwonna twali mu lutalo Shalwa tewamuwa mirembe kuba naye teyajimba olaba kati wendi Shalwa tewamuwa mirembe yadde akatono mun'okuzaala obuzaaza awo era bagamba nze waliwo firimu era bagamba nze namuloga ne bagamba byonna ebyaliwo sagala kumwogerako byaggwa naye nga tewaliwo yadde CBS FM.